Okusikwe kuva kino ekintu nga bakyala bagamba nze ebyabasajja nabiviirako ddala nabifiisa. Yaddamu awo n'atomera awo. Nedda waliwo agamba okukuza abaana nga akooye. Akooye naye ate olwo n'abaana nga bakulu naye ne baba bakulu bannange omusajja si ye mwana. Tetwegumya nti tetwetaaga musajja. Oyinza okuba omwami omwetaaga naye weegumiza mu baana. Bw'oba oyagala kukuza baana era ne bw'ofumbirwa osobola obbakuza. Kasita obeera nga waliwo enteeseganya wakati wammwe. Omusajja ono mulambululire ebikwata ku musajja exiwo, abaana bano abadde ayogerezeganya nabo atya, abadde abafuna atya, omugambe twayawukana naye mbaddencommunicatinga naye ku lw'abaana bano. Yabaweerera, yakola buli kimu mu bulamu bwabwe. Mbeera sikoze lugambo nga ebintu biyinza okunziriza backfire at some point. Tekisobola era ekinaza backfire n'oba tokyogedde akizuula era ne kizza. Naye omuntu teyeetaaga kubeera nga ayinamukko yagamba oba kati bali kuki oba kati ayogera naani. Kati ate n'omukazi naawe bw'aba omusajja akukkiriza nti nedda ayogera ne taata w'abaana tetulina gye tubateeka naye ate naawe olina okuba n'amagezi. Yes. Saba Katonda akuwa omwoyo w'amagezi. Oyo omusajja abantu bonna abakyala ekibazizza ku basajja akadanyuma ako ne baagala abasajja abo butateekawo limit mu bulamu bwabwe nti ono omusajja akomawa. Oh yes. Wadde taata w'abaana bo sibbaawo kitegeeza essaawa z'omukubira ne zakkubira ze musooka okuteekawo. Omugamba ndi mufumbo kirambulula ekyo. Ndi mufumbo. Ndi mufumbo. Era tukolagana lw'abaana. Bw'aba ayagala buuza abaana bwe bali muwa abaana be ayogere nabo. So teekawo obudde ogambe nti nkubira wakati w'essaawa zino na zino ate kyandibadde kirungi nnyo nakkubiranga ng'omwami waali. Ekintu ky'essimu kino omuntu bw'alaba nti wayogedde n'omuntu tamanya bigambo kibe mwayogedde. Naye omusajja bw'akimanyira omugambe namadde mugambye ankubirenga ku ssaawa 3 ez'ekiro kubanga z'obaawo. Ye mulage nti omussaamu ekyo ekitiibwa. Omuntu oyo bw'akuba tovaawo essimu giteeke mu lawudi. Teweereetera bizibu bannange waliwo ebizibu ng'ogereetera giteeke mu lawudi tewali buzibu bwonna. Ageza kuyita switi nga bawulira. Transparency. Setting omugambe ogenda kunkubiranga saawa ne bwezi tinja kuba nkomyewo waka n'omwami wange oyogere n'abaana. Akube obeere ng'oli straight to the point. Sitani wajja n'obugambo obuwoomereza omugambe obadde oyagala ki ngenda kujjako. Abantu bano bakomawo okucekinga. Sitani asobola okukomawo okucekinga oba obusiru. Omusajja asobola okukomawo alaba oba okyali musiru nga luli. Actually ayinza n'okubanga agenda wamanya nti omwami wo waali nga ayagala kikozesa nga chance to disorganize your marriage. Naye omusajja wo bw'aba akutegeera amanya obusiru bw'omusajja oli. So omusajja asobola okukoma obusiru akuba akwagala. Ayagala gezi oba okyali musiru akuddemu. Disorganize you. Akuddemu ya kudisorganizing ne buno obufumba bulemwe. Abantu balina engeri abamu gye bakolebwa gye beetuninga mu bwongo nga tebaagala kulaba mulala nga agenda mu maaso. Buli lw'otandika okuba nga omuvinga on ng'omuzimu gugolokoka. Ng'agira ng'akuweereza ku message. Yeebuuza olagawa. Alaba alina w'ayagala okukulabira. Ajja kuweereza ku message gambe nsaba kunsonyiwa nkimanyi oli happy wa moving on. Nsaba kunsonyiwa byonna bye nnakola. Ng'omuddamu ng'omugamba it's okay. Ng'akuddamu thank you olw'emboozi etandise. Olw'emboozi etandise. Tolaba oli yagirawo ddala communication ng'aba asinze. Olw'abaana tosobola. Tosobola era abaami ekyo nsaba mukikkirize. Naye tula n'omukyalo omubuulire ebintu eba bw'owuliramu gwengeri gy'owuliramu ng'ayogera n'oli obanga oli amukubira. Mutuula ne muteekawo terms and conditions. Omugambe mukwano. Sina buzibu taata kwogera n'abaana naye mulwa ku ssimu. Muba mwogera ku ki? Kubanga ono ye mukyala wo gw'osazeewo naawe omukyala yo n'omwami gw'osazeewo. Ababiri mulina otuula ne mubeera ku mmeeza. So ekikyasinga otawanya amaka gano n'omuzadde okubanga abaana bamulemye kwe kubeera nga tewali communication nnungi. Wakati wo ne bbaawo n'aliwo naye ate n'oli. Bwe babanga abaana bo batuuse mu myaka obanga tebabeera naawe funa omuntu ababeera wakati. Bw'aba babeera wa jjajja amala okwogerezeganya ne ex wo.